Pulezidenti w'ekibiina ekitwala omuzannyo gw'ebikonde mu nsi yonna ekya International Boxing Federation Womal Kremlev akiise embuga olw'eggulo lwa leero era akulira ekibiina ekitwala omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga ki Uganda Boxing Federation Moses Muhangi wamu n'abakungu abalala okuva mu mawanga ga Africa yamutembeese ne basisinkana Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kisenge kya kabineti wano ku mbuga enkulu Bulange Mmengo. Mu nsisinkano eno Katikkiro wa Buganda mwasinzidde n'amulaga ebimu ku bikulu Obwakabaka bwa Buganda bye bussaako ennyo essira omuli okufaayo ku mbeera z'abantu omuli n'ebyemizannyo ekimu ku bisinga okugatta abantu ate ebikyusa embeera zaabwe mu ngeri nnyingi nga y'ensonga lwaki Obwakabaka bwenyigira nnyo mu nsonga z'ebyemizannyo. Katikkiro ategeezezza nti Uganda y'emu ku mawanga ga Africa agaafulumyanga abakubi b'ebikonde abalungi ate ab'omutindo kyokka entalo ezaaliwo mu biseera ebyo eby'emyaka egy'ekinaana n'ensanvu zaagota nnyo ebifo abantu bano gye baali batendekerwa n'alaga obwetaavu obw'okubizzaawo. Ssaabasajja atugambye emirundi mingi okukuza ebitone naddala eby'abavubuka kutandika obuto ate nga emizannyo yerimu ku makubo mwe tuyita okutumbula ebitone n'abavubuka. Uganda ebadde ensaale ennyo mu muzannyo gw'ebikonde mu myaka gy'ensanvu egy'ekinaana twayitimuka nnyo n'emidaali egiwerako twagiwangula. Ndowooza twaddiriramu kubanga ebifo okutendekebwa we kubeera byayonoonebwa oba tibifiibwako olw'ekiseera ekizibu Uganda kiyiseemu emyaka ffenna gye tumanyi. Kati Obwakabaka bwa Buganda buwaddeyo ettaka ery'ekibiina ki Uganda Boxing Federation okugenda okuzimbibwa ettendekero ly'ebikonde n'ebintu ebirala eby'ebyemizannyo nga liwezaako yiika 10 era lisangibwa Gombe Matugga mu ssaza ly'e Kyaddondo nga wano Katikkiro waasinzidde ne yeebaza Kremlev olw'okujja kuno okutumbula ebitone eby'abavubuka. Ekifo kino bwe kinaakulaakulanyizibwa kijja kuyamba nnyo okuvumbula ebitone okubikuza ate n'okuteeka Uganda ku maapu. N'olwekyo tuli basanyufu nnyo okukyaza mwami Kremlev n'abantu be era tulina essuubi ddene nnyo nti banaakuza ekifo kino ebyemizannyo biyitimuke naddala omuzannyo gw'ebikonde gwe twamanyibwamu okuva edda. Omukolo guno gwetabiddwako omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwagga-Mugumbule nga minisita w'ebyemizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Ssekabembe akiikiridde Oweekitiibwa Nuwa Kiyimba. This visit of the President of the International Boxing Federation has set a new pace of consolidating our relationship and it will give a new outlook with prospects of strategic collaboration and partnership. Moses Muhangi, President wa Uganda Boxing Federation, yeebazizza Obwakabaka obwabawa omukisa bwe babutuukirira nga baagala ettaka Kremlev kwayinza okusenkulaakulana ebalirwamu obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi eri abantu ba Uganda n'ensi yonna. My humble request from the kingdom is that we give him the environment he needs to start developing the project. Once that happens, it will be the only facility that is modern in Uganda. 70% of all the athletes, they come from where? Athletics and other sports, the majority of the representatives are from Africa. And another reason of my visit here is that because I want that those children of Africa, they popularize their own countries and not the others, the foreign ones. Abakulembeze b'ebikonde okuva mu mawanga Nigeria, Cameroon ne Kenya bawerekeddeko mukama waabwe era obukadde bwa $5 obuwerera ddala butaano bwe busuubira okusibwa mu nteekateeka eno omuli okuzimba ekisaawe eky'essaza Kyaddondo, wooteeri gaggadde, ettendekero ly'ebikonde n'ebintu ebirala. Mark Jackson Kasule, BBS Television, Ageesigika.